ngasigaza plate gwe genda oveebweru kati abaveebweru balina hoteri emu babatwala omanyi abali mu isolation center omanyi gwe bugenda mu isolation center bakutwaleyo kakati gwe oyogere nti ewaffe ku bakontakisi bange benali nabo kuliko eyafudde tikuliko eyafudde era bajja ne bababuuza oyinako omulwadde mu ddwaliro kakati bwafa gwe yogera ali mu isolation center nti omuyinako oluganda mwaliko banna emiliyoni ezi zebakuweerawo lwaki ate bafunamu mmeka ez'okuziika gwe beera mu isolation center eriyo ba agents abajja nga babuuza gundi enako omulwadde mu ddwaliro ndi nina muganda nga ali mulago gwe yogera nti yafudde covid emiliyoni ezi ku akawunti yo ovayo oli mulodi ekiri wano bantu bakoze sente era waliwo abasaba nabagaa nti bane Katonda ono muzibu nnyo atya kyova olaba nti eyeetuga mwankuwa mangu lwaki fayiro z'abagala okufa ntono nnyo mu ggulu naye z'abagala obulamu nnyingi aliwawo zikeberamu okumanya Katonda muzibu kakati gwe ali mu nnyumba ne mukyala we ng'enkuba etonnya agamba nti nga tewere eyongere kakati ate ali ku stage alinze emmotoka ali ku kiti situation kati abantu tukaaba covid waliwo babagamba nti bane covid yeyongere kati buli muntu yenna wa covid ate yamanyi bwakwata yamwewala yakola sente luli baba wa bilioni 84 zagulaki masiki baleta bu masiki nga bulinga nika z'abaana abato kakati bagala endala 10 bagala 10 bilioni yes but society ne parliament yennyini edda mu bino by'abakazi abakazi amanya gaabwe mu kafuule abakazi amanya gaabwe mu kafuule this is known eyali badde civic education electoral commission amanya bagafuule gamba abalina amanya gaba oyinza okubanga gwe Juliet oba Florence Mirundi kakati ate nga Mirundi teribeerangako ku documents zo uli married kakati ekyo bakyangu nnyo ogenda wa commissioner wa oath bano bakireetedde etteeka mu parliament is the law aggressive kakati yoyinza okusanga bagenda na kususpendinga etteeka lisomebwa 3 times kakati bajja kugamba nti etteeka olwagundi eriwo ki nga bawaaba nga bawaaba kakati obanga amannya ago kamaanyi nnyo ti waliwo yaŋŋambye nti abakyala babeera kakati Nabira Sempala bw'aba anoonya akalumu Kampala mwami Sempala bamwagala agireko ate abayawukana edda n'abaafa ate atya ate abalisigaza anti yafanga tetwalukanye anti lwakyalisigaza olufanga specials awandirako kazibu egweyagala linnya lyange naye ate ebyalifuula tobyetaaga tukitereeza lwaki ekyembuza mutwagaza lwaki gwotwalako erinnya likola ki erinnya lizaala nzondese nanyini lyo aliko ensonga lwaki erinnya lyange otambula nalyo anti luliwe twali mukwano ogweti memete nga gwonkakano kakati byeyite nkubuuza singa tumala emyaka 5 nga twawukanye oba 2 netwawukanye nga weyita namwandu Mirundi nga nafa kati olubuto luba lwakabuli lwofire ate oba okyali wange Tamale oyagala baawukana bali abakazi abalina amannya ag'abasajja babbaabwe bajje mu kalulu batambule nabo babanoonyeza akalulu bwe bataasobole ate kitya babajjemu baveemu lwaki oli batambule n'obwe naawe erinnya ly'olina si liryo kuba nti okyali naye ekitegeeza bwe kuba kukyusa mannya gakyusibwe lumu Nabira Sempala ojja ne Sempala mu kalulu bannakampala ne bakulabira ddala ne bamanya nti oye taata era gwe tunakusanganga naye ekyo kikyusa ki balonde gwe anti tujjako mannya tusazewo tuwandiise amannya nti oli mukyalaani
nze ndi mukyala mukunja jena kukubira mukunja jangu naye kakati kyogamba nti bwe nyingira ebyobufuzi tekinjako obulamu bwange bwekyama lwaki erinnya liri anti nedda essence y'amannya gafuuse g'amaanyi kati tetwagala mannya gaffe bakazi mugaliireko nga mwadduka dda naye waliyo n'abasajja abalira ku mannya g'abakyala ntya nga tumumanye lwa mukyala nga yafuuka serebu lwa mukyala ndi mukyala gundi naye era nga twakutegeera kuli ne mulimba ensi naye bannange ekiri mu Kampala wano mwengenda bawandikira ekitabo lwaki abantu abayina ensonga baweddemu lwaki mulowooza nti bakatemba siyasa oyo gwolaba yakeeranga ku makya musimba nanvuma era sebo alidde sente za mukyala musisi era sebo president era sebo mugobe nga bwe tukulagira gwe siyasa nkongo lwaki teyakuwa mulimu siyasa eyakeera ku makya n'ateeka erinnya lye wansi erya Museveni ng'amanyi nti bajja kuba baloti pepa olw'okuba Museveni tayinza kuba mu makkati n'agenda n'azanya katemba we ne bamuwa ssente erinnya ne livaayo. How sure are you nti ku luno anaamalako kuba yagambe leero tagenda kuva mu lwokaano digwe mawu bw'oba tolina bakuteeka mwe omanyi kankubuulire ebifaananyi kati biwasa kituufu ebifaananyi biwasa bw'oba temulina bantu bakuteekawo muteekewo ebifaananyi nti bannange twalina munnaffe mu DPA yafa twalina munnaffe yafa muteekewo abafu nedda muteekewo ebifaananyi by'abafu ate tukyuse etteeka ly'ebyokulonda kati ngali kwago meeya ng'alina bwagana nti abo seesimba nabo ekyo kirasi seesimba nayo ate kati oba ofuuse digiti nedda mukuvuganya temubaamu tasobola gaanako nti eyo tasobola kubeera metroni wange oba mperekeze ebyo nsobola nebyo tuli mu kuvuganya Katono bwama yagambye kalawa ku luno bwe ngenda nammwe ntujja kulya ffenna ku luli essowaani zaali zizitowa nnyo olubuto lwali lwereere nga lwetaagamu akamere mu mpendi yeeko ku luno aleese empya tuli babiri ate mwe mufudde nnyo Buganda wano tufudde nnyo kambabuulire we need to address this issue of leadership. That's why mukunja bwe nkulaba n'omwana wange ndowooza nti ali safe. We shall have a shortage of leaders. I'm telling you. Tukyaddayo. We shall have a shortage of leaders in Buganda. Kubanga bw'otunulira abawestana tebabiina. In fact tebabiina abawestana. Abanuzana tebabiina. Bisigadde wano. Katukoze tutyo okuzzaawo. Ate ab'amaanyi temubalaba nti b'amaanyi. Tuleeta abatali b'amaanyi. Ndi kakati tunuulira mu Kampala ne bw'oba oyagala otya ne bw'oba tuyinza butawansereko kalulu. W'amaanyi. Yes. Ate banne bayiseemu nti Nsereko bw'ayimirira bw'ati okwogera bw'ati. You can see. Naye kye muva mulaba mbadde njogera ne Nyakaana kati. Nyakaana asiitaana nti flyover egenda kuyitawo. There are two issues. Nti flyover oba egenda kuyitawo etwaleko ekitundu naye ekola ekyayina kya bano baagala kiramba. Two, flyover bw'eba egenda kuyitawo nze nange kanfune ku ssente eza compensation. Naggaga yagenda mu land office n'ajinga ekyapa ye yalina okulya ssente ye mukanyakaana mbwa era bwe bakoze ne mu oil fields babazuulawo amafuta nga baleetayo abantu abatali baayo. Mujjukira lwe bakuba abagunga okubajja egindi eno ebuliisa n'abagunga nesiwuliranga nako nti bano bagunga simanyi n'abaki waliwo balwanaga naawo abagunga n'abaliisa olwo amafuta weegali. Kakati waliwo pipeline weyayita awo egindi esembabule ettaka ly'obusiraamu lyaweddewo pipeline weyina okuli kati abali mu lugundi olwo mu luwendo omwo abagenda kuba abakube kati ogenda okulaba land evictions ezirimu ebyo ebitundu naye gwe lwaki olowooza nti era gweka gwejja okufuna ssente and it is not debated. No, it's not debated. Nti lwaki kubanga be babaleeta nagamba lagaddi namusanga ku mukolo era nalwawo ennyo okujja naye ate ne banyamba ne bankwasa akazindaalo nga lagaddi yakwogera nembaga nze problemu yange neyabalagaddi abo kujja kunyaga bululu. If I want to be mayor of Kampala nfuganye Lukwago mukuba
Politics must be an investment. Genda gulewo mu Kampala office yo ngala gadio ina influence omanyi basalo omanyi bane. Gula office yo mu Kampala nga yo eze kuyamba bizibu. Mukimanyi nti mu Kampala muno kati bakwata abantu oba mu butale obawa waliwo omwana gwe bakutte nga avudde ku kyalo waffe aze kutunda menvuge baletera amenvu ku pick up ne bamukwata basitekanso kuba ina sente kitalya okumujja ekitalya okumuleta mitwalo 5 mu koti ya ne abantu ne batayingira mu site koti eri mu kinyawo ne singa abantu bamatukanga aba numula muze amaso ne gamumyuka kubanga you see we cannot stop. This is not apartheid in South Africa. If I was Ragadi nga waliwo office eyayagala obwa meya bwa Kampala gyotuukira nti bane tuyina ekizibu wano kati nabaga nti Sekito yabagaza amaduuka n'abakola ki Sekito gondi najja wano President Uhuru Kenyatta Sekito nagaza amaduuka baswaze mu 7 abakasiita kasiita yabayamba kati Sekito aleso mu 20 yesimbewo beya yavuwaza mboko yeyogera buli ky'omuziki budde buweddeyo paka Friday jamweraba abazadde